Okay, ndowooza ondaba nange nabyenyigiddemu dde engalo oziraba zabunyedde ebbumba nange kati mbikwatiddemu tugezaako kubeera ntuyiga kino nakiri mbakulisa mu bulango bwaffe oli ku Bukedde TV programu yaffe yakolero kamala okubeera nga nzirano ku Potter's Well mala okubeera nga ate njigira ddala wano kyondaba kyengezaako okukola tukiyita throwing technique. Throwing technique mu luzungu Oluganda yayitegedde okukasuka tekuba kukasuka nga okasuka omupiira ng'okiyira nnyo amazzi nkiyira amazzi nsobole okubeera nga nsobola kinyegana ekikola ki nekitambula obulungi nenkisentalinga kubanga kati awo okola kyokola kabakuli wano ngeri gyenyiga mu sentaling gwina okubanga engeri y'omupiira no sentalinga nesobola okubeera ki nibeera nga osobola oli openinga osobola okutandika okusikamu nojjamu shape gy'oba oyagala. Kati ngenda opening kyengezaako okugamba nti opening nsimbamu engalo nga bwemulaba wano nsobola okubikula ebbumba linene nsobola okusirisika waggulu kubanga tusobola disika nga tukoze eki deko opening olina opima kyetuyita speed ng'okola ki nga openinga kati nziguddewo stage gyengenda okuddako yakusika ulingi mba ngenda kusika ebbumba nga ndisika ndizza waggulu kati ndi mufominga sirinda naye njisika njizza mu senta bweti sirina kyasamya nnyo kubanga wenjasamya ng'olaba sirinda no wenjasamya bweti kijja luzinga shape kikole ki kiveeko buvi kigweri mabbali okutunuulira level yaki yebbumba lino kati kaseera kano kemugenda okunda kyengenda okukola ngenda kulevelinga kati nkozesa pini eno oba nenkozesa akaguwanga kano kano tukayita ka string kano ka string tukakozesa okusala aize emimwa oba ogijjako piisi yonna kuwiiru kati akaringi akokungulu nkasazeeko okasalako wano oba olina okukolawo engeri y'olufinishing ebbumba lyeme kuyulika kati nga nvuga buto wiru nga nkola ki nga nkola kyetuyita finishing kuno bumba yeme kuyulika solo disika lumu libekola kisobola okwambuka waggulu awo tuli ku finishing aba tukendezaako bumba wali wansi bwanga mu stage yonna gy'ogendamu oba olina okikola ekigere kyange kwe kiri nnyo kuneno ke ka speed controller awo ka speed controller gyenkoma okalinnya emaaso eri speed gyekoma okola ki okweyongera naye gyenkoma okuzza ekigere wansi nga bwemulaba speed gyekoma okola ki okendeera naye kati emmanja yakongezaamu ninnya nga nzikoze eki nkizza mu maaso tukyeyongera mu maaso okubeera nga tulaba bye tuliko leero tuli mu bintu bibumbe okuva mu bbumbe eryaffe ng'omukulu amanyiddwa nga Isaac yatusomesa. Isaac ndabyo oli kikino by the way si kikopo si giraasi ngenza ssebo kibulo kyombuuziza si bakuli kino kyondaba kyenkola wano eno si kikopo si bakuli si sowaani si eyo egisatya nsumbi ino si nsumbi mukama wange kyenkoze wano tukiyita flower vase omuntu kyoteekamu akamuli n'okalabangako awo akamuli aka valentine n'okasula omwo wewaawo ssebo kyenkoze wano tukiyita flower vase. Flower vase kyekintu kyetuteekamu ebimuli kiyinza okuba nga kya butonde oba nga kiri artificial kati mundabira wano ngenda kisalako bwemmala okisalako kidda mu process eya finishing nga tusalako excess ebbumba liri excess erya wansi wano ebbumba erya excess wetulisalako n'ebirala nnyinza okuba nga n'attachment zenjagala okwongerako ebintu kati ngame nga design onyongerako design bwemala design oziteekako nenkireka mu room temperature kikale mu room temperature
ebiseera ebisinga workshop ezimu osanga nga zirina akarumu nga tukayita akasenge nga bakayita dump room. Eyo dump room omugaso gwayo oterekamu piisi yo noba tofunye budde gikolako tejja kukala paka wogimaliriza olyoka ogitwale bakole ki bajooke. Kati kye ngenda okukola wano ngenda gijjako ngiteeke kabaawo wano ngiteeke paka wenfuna obudde obukola ki obugiteekako design simala gaziteekako ku lwansonga tekinaba kufuna bugumu buli kikyagondagondamu. Wow, sebo. Kati kitegeeza bw'oba omaze okuteekako design ki ekiddirira? Ekiddirira nkireka ne kikala paka ku stage ng'endabira ddala nti ebbumba likazi temuli mu mazzi kubanga wooliteeka eri mu kufayaling nga teryakala bulungi kibaluka nga bomu ne kyonona n'ebibyokyeza wamu nabyo. Atwabagamba kino kyo kiraba kimaze okubeera nga kiteekebwa wano wabula nga bwategeeza twetaaga olunaku nga lulamba okubeera nga ebbumba lino tuli wamu ate obudde mala okusika okutereera njaga tubalawo okubeera nga tutambula butereevu tugende mu firing room si yakuba masasi sima firing squad no eno firing room tulabe ate baba bitutteyo birabika bitya kiki ekibyongerako nagikusuubiza dda oli mu programu yaffe ya kolero nange Abucha Zesemakula wano wendi maze okubeera nga nyingira mu firing room ekintu kyaffe kiri oba ekibumbe kyaffe gye bakitutte okusobola okubeera nga tikyongebwako omutindo jjukira twogera nnyo ku kigambo ekyokwongera omutindo ku kintu ekimu oba ekirala bongerako batya omutindo nsanyusa okulaba ssebo nensanyusa okubawuliriza bannange amanya n'eddoboozi nze Kalega Ivan ekintu ekiva eri nga bamaze okyokya bakireeta wano mu luumu muno ne tukikwana ne tukiteeka mu mashini eno okukyokya. Mashini eyo bagiyita batya? Twandibadde tukiyita kyokero mu luzungu kye twandiise fanase. Kati ekyokero kino kyokya piisi okuva eri kuba wali ziba zikyali nafunafu nga bw'ogikonako esobola okutuka oba bwesemberera amazzi esobola okubeera nga amazzi gagiyingira. Kati wano bagireeta ne tugyokya okubeera nga eguma. Kati munda mulaba ebimu ku bintu bye twajja eri nga binafu tubiteekamu era bw'obeera wano owulira nga aliwo ebbugumu. Ekyamanyi kugamba ebbugumu eryo liva ludda wa? Tuteekako waya, bwe tuteekako amasannyalaze waya zino zikwata omuliro ne zitandika okubuguma ne zibuguma ne zimala waya ne zifuuka nga myufu nnyo. Kati omuliro ogwo gwe zikola gumala ne guzisindika mu bintu bye tutaba tutadde mu kyokero kyaffe ne kibeera nga ebintu bye tutaddemu byokebwa. Kati wano bw'oba otunulidde bino ebisinga bimaze okwokebwa era owulira mulimu ebbugumu. Bw'oba olabya bino ebintu ebirimu kati twamaze obyokya era nga birulredde okubeera kati tubirese bibeere nga bikuulinga mutooke tubijjemu naye nga bimaze okubeera nga byokeddwa bulungi nga kati essaawa eno kye twandiise okwokya okusooka. Okusinga bannayuganda wano tubadde abantu tebookya mirundi ebiri olw'okuba nti tebalina kumanya okukola quality oba okukola ekintu eky'omutindo okubeera nga kifaanana bulungi oddamu n'obeerako by'okiteekako ne kinyirira. Kitegeeza bw'okyokya ennyo kiba kizibu kyakwatika? Buli bw'oyongera okyokya waliwo etukoma bw'okyokya ennyo ng'ebintu byonna ebirala kisobola osiriira. Atulaba nkugamba n'ekibumbe kyaffe kitwabadde tukola wali emabega okirala kikino mwe kiri mu kyokero kyokya era sobola kubeera nga nkikwatako kubanga kikyalimu ebbugumu naye nga kiri mu rumu gye twayise ya firing gye bangambye nti kati kyekyokero obiraba n'ebirala bingi nnyo ebyateekeddwamu kiba kitegeeza tukyalina kyamaanyi sobola okubeera nga tukola nga bannayuganda nga tukijja mu bbumba lyaffe nga bwe natandise kugamba ebbumba kya bugagga zaabu awedde emirimu. Oli mu kkolero bw'oba olabya bino ebintu ebirimu kati twamaze obyokya era nga birulredde okubeera kati tubirese bibeere nga bikuulinga mutooke tubijjemu naye nga bimaze okubeera nga byokeddwa bulungi nga kati essaawa eno kye twandiise okwokya okusooka. Waliwo okwokya okulala? Okusinga bannayuganda wano tubadde abantu tebookya mirundi ebiri olw'okuba nti tebalina kumanya
olwo okola quality oba okola ekintu ekyomutindo okubeera nga kifaanana bulungi oddamu n'obeerako byokiteekako ne kinyirira. Etegeeza bw'okyokya ennyo kiba kizibu kyakwatika? Buli bw'oyongera okyokya waliwo etukoma bw'okyokya ennyo ng'ebintu byonna ebirala kisobola osiriira. So twakola research ne tumanya ettaka lino tulyokya kutuuka ku temperatures ki, then we liba lituuse ku muliro ogwo tuswitchinga off ne tukireka ne bikuulinga. Atulaba nkugamba n'ekibumbe kyaffe kitwabadde tukola wali emabega okyala kikino mwe kiri mu kyokero kyokya era sobola kubeera nga nkikwatako kubanga kikyalimu ebbugumu naye nga kiri mu room gye twayise ya firing gye bangambye nti kati kyekyokero obiraba n'ebirala bingi nnyo ebyateekeddwamu kiba kitegeeza tukyalina kyamaanyi sobola okubeera nga tukola nga bannayuganda nga tukijja mu bbumba lyaffe nga bwe natandise kugamba ebbumba kya bugagga zaabu awedde emirimu. Bwe nakuliranga nze nga wakalwo n'ebikopo eby'ebbumba ebikoleddwa ebyawano nga bireka bulungi nga bw'oyinza okugeraageranya kintu kino bwe kifaanana bwe byalabikanga temukyabifulumya. Oyinza okumbuulira byazza musango ki okubeera nga byo temukyabikola efaananako nga kino? Ebintu ebyo bikolebwa era omuntu aba akyagadde asobola okujja wano ne tukimukolera. Naye olw'okuba twafuna obuzibu lwa katale ak'ebintu okusingira ddala ebiva China, ekintu ekivudde China kituuka wano nga bannayuganda bakyettanira nnyo olw'okuba nti kivudde wabweru. Erinnya nti ekyo kivudde wabweru kyokka kireeta obuzibu bunene nnyo mu bantu okubeera ng'oli akyettanira. So ne balemesa okuyambako amakolero agaffe agawano okulaakulana. So tusaba gavumenti ebintu ebimu eraba ng'omuntu asituse nga munnayuganda asobola okubeera ng'akola ekintu bateekewo emisolo ku biva wabweru. Nono owomunnansi omuntu atandise ekintu asobola okubeera nga alina kyatunda. Webale nnyo webali ddala ndowooza omukulu Kalega kyatunyonyodde mukitegedde bulungi nnyo. Kino nze kyensiimye ndowooza kyenyenda okuddayo nakyeka wabula nebaza ttiimu yonna gye tukola nayo wano ku Bukedde TV okusobola okulabika nga puroguramu yaffe ekolera egenda maaso bulungi nnyo. Omukyala Sumaya Mwonge, mukulu Kaggwa Ronald, webale nnyo webali ddala Robert Semakula, bonna timu mwena nga kamera olunaku leero mbadde mpozi ne wana mulenzi Simon Kalyango ng'ate edita wange Sadati Jonju naye webale nnyo webali ddala akumata kumira mpeera sijja kusobola okubeera nga nsukkawo Abucheze Semakula ge mannya gange mweraba.